Abalabi baffe abalungi nze musawo Jowe. Olwaleero nzize ne Dr. DJ Raphael akola ne Mabirizi Herbal Products wamu ne Basese Tours and Travels. Yabeera ku camera buli lwe mundaba ku screen yammwe, buli lwe mundaba ku TikTok yammwe, ku simu zammwe muti ono yabeera kitudde mu leero naye nzize naye wano. Ensonga gye tuze okwogerako y'abakazi. Gwe mulaba ono talina nsolo nkazi emulemerera. Buli gy'atwala mu lufulaye agiriirayo, agisandaga. Bakuyita kusandaga. Ugijjako omutwe. Kojja Bonny one more time. Zayiso okubalaba. Subscribing awolabye video eno. Obogerayo ku TikTok teeka wakatima ate tusobola okusharingirako ne munno bamta Kojja Bonny Dr. DJ Raphael Igi abagala mix zamwe. Abagala mix osobola ku inboxing ku 0704. Olwaleero ekindeeseza Dr. DJ Bonny wanene atubuulire enjawulo abakazi tulina enjawulo bate tulina. Yes, kyenjagala twogereko. Abakazi balimu enjawulo oba tebalina njawulo kuba kati gwe oli musajja nze ndi mukazi gw'osobola okugamba mulina n'otuwa n'enjawulo eyo eriruddawa era ebeerawo etya kati abakazi balina enjawulo ssebo oba tebalina? Ngenda kuddamu neyanjula one more time ndi mu sectors bbiri ndi content creator ate nga n'ekyokubiri ndi munnamawulire. Kati ekibuuzo ky'ombuuzizza ngenda kukiddamu mu ngeri weeti ngenda kukiddamu nga omunoonyereza. Ekyo kitega ngenda kukiddamu nga omunoonyereza. Ate obwa dokita bona abuddiramu wa njagala oddemu nga dokita kuba oli dokita. But it's okay, no problem. Ate okola ku bakazi bakyala balimu enjawulo abayitira abakyala mwena simwebu awo wennyini woba otandikira bonna si be bamu batya balina enjawulo za mirundi emeka? Tosobola kuba malayo. Tubulireko bana. Abaami abali eyo munna abandaba abalooyo namwe mukimanyi nti okuva gye watandikira paka okutuuka kwoyo gw'oli naye abakyala balimu enjawulo. Naye nga mulimu boolya nga bafaanagana oba buli omu abeera bubwe nga gwomaze tafaanana ne gwali oli naye baba 10 bonna baawukana. Omanyi nti ne mu mmere gye tulya mulimu enjawulo oba mubaamu 3 agafaanagana. Omanyi nti ne mu mmere gye tulya mulimu enjawulo. Kati let us say waliyo emiceere mingi omuceere rice naye eriyo omuceere simanyi ogwakaiso simanyi basimati oba ki namwe abakyala kati bwe mutu bwe muli mulimu abakuumuuka. Abakyala muli banjawulo. Eri abakyala abagonda wansi eri abakyala abakaluba wansi. Nga bakaluba batya naawe? Kati nze ndi musajja. Okukaluba kutya? Kati nze ndi musajja. Anti okukaluba kutya tugambe nga mukalu ng'oba akaluba ng'alinga bw'oba weesabbuuna olugalo lwo luno. Olulibalo olukaluba. Naye nga buwalayo nkalu. Kale nga tegonda ekyo kitegeera. Nga tagonda kiwato oba nga buwala yeetagonda. Nga yeetagonda bulungi ekyo kitegeera. Nebayo omukyala nga agonda wansi bulungi. Entertainment center eyo nga egonda bulungi nnyo ekyo kitegeera. Nebayo abakyala nga bagulumivu. Ezo ze tuyita kabudiya. Kati kabudiya eyo oba ogikola obanga mwegattanya kabudiya eyo togikola onakusinziira wansi. Kabudiya weeti entuufu kyekitegeera nga bagulumivu muneno nga onaamukola ng'oli nga omuneegatta ng'oli woti flat togenda kumutuuka ekyo kitegeera. So ezo mirundi emeka zenkodde mirundi 3 ebulayo gumu. Nebayo omukyala nga ye naturally mugazi. Teri mukyala mugazi. Mama bagazi wa bugazi. Nyabo Baida wa abakyala ensonga gyasembezaayo gyakoonyeeka basajja bangi bakikomplainingako bannange muli bagazi. Eriyo omukyala nga wenze nyinza okuba kyansi yange ebambi n'eri bannanga bennyumizaamu kyansi bagwa ku kyansimbe naye bayo omukyala nga ye naturally taba natural oluusi abeera yazaala n'atazza lastika oluusi abeera nga yegatta n'abantu bangi ab'enjawulo nga bano banneekolera jange onaamusubira ddi okubeera omufunda akola day and night ate nga akozesa abantu b'enjawulo. Osanga neekolera jange nno ng'ate mukumufu kizibu. Sogeza experience. Oyogeza ki? Nze mbeera mu bannange ne boogera oyinza okusanga neekolera jange nga mulungi nnyo okusinga mwana w'oku campus. Yeefaako.
okusinga omwana wo ku campus aba yeefaaka bo be bagezi abali abategeera nga walaba nga bigenze lastika zibulamu zigenze ziragayo nnyo ayitirako ewa Ssenga ne batayiteninga ati kati kiriwo ekiti abasajja abafuna baneekolera gyange muva ku best n'emakindi awo waliwo emakindi wansi awo awo muveewo naye wogenda n'ogula neekolera gyange nga naawe olaba alabika bulungi abo abaana beefaako weegata neneekolera gyange n'obanga alina omukyala w'omu maka nze nkubuulira mazima naye nga ebika bya buwala abakyala mwena temuli kyekimu eri abakyala abagonda eri abakyala abakaluba eri abakyala abogundi ab'omutayimbwa okitegeera ng'omukyala nga omuyingira munda muli eri oba wali oliddeko simanyi wenyinza kukyogera omukyala nga wamutayimbwa nebayo bayithawe n'abakyala nga tebookya okwokya kutya nga bali awo balinga abanyogoga be batowe batyo baba bayisiga ebizigo mu bisambi ebizigo bye beesiga bye bibanyogoza nebayo omukyala nga ye baba ebbugumu lingi omukyala alina nakyo alina obeera n'ebbugumu waliwo ebbugumu liitidde waliwo ebbugumu esamusamu oba abeera mulwadde buba bulwadde oba si kyo omukyala ayo kyennyennyo abeera wa lubuto kubanga abeera n'ebbugumu lingi munda erisobola okuuma oyo omwana abeere kuba omwana alina okubeera ng'ayokya ng'ali mu kifo ekiriwoomu ennyo kyova olaba abakyala b'olubuto babeera bakola ki baba babuguma era omusajja agamba ate batugamba omukyala w'olubuto engeri gy'abeera awuguma abeera awoomanyi kisinzira ku basajja abamu eri abasajja abamu abaagala ebbugumu n'abataagala nnyo ebbugumu lingi ebbugumu eri eringi likusisimulayo anti n'omala mangu naye bw'omala amangu n'oddamu akookubiri oba ogenda kukola ki ati kati eri abakyala abamu abeesulyayo ogwanagamba nga wona amala amangu tajja kwanguya kuzza ekyo kitegeera gamba n'abaami nammwe abamu muli balwadde bw'omala okuddamu akalala nkya oba kwosa nkya anti kati ekiriwo mu abakyala omusajja kasita amala abasinga temufaayo nnyo temufaayo kubazza ekyo kitegeera temufaayo kubazza weekanga nga weebase bwebasi oba oluusi n'obivaako ate paka ye waanaayagala ate akuddemu so nga ate processi zonna ezisinga obungi muba mumanyi ekyokukola naye olwebisinga ne mubireka bulesi nange simanyi